CDF wammwe Muhoozi okuvayo n'agamba nti tamanyi WhatsApp gyali naye agenda kugezaako okufindinga out baani bamulina oba bamukuumiddewa oba bamukwatiddewa ne wayitawo 48 hours later 2 days nga tanaba kujja confirminga nti Tabs akuumibwa waneeno oba ffe tumulina oba you know what I mean. Kikulaga ki insecurity mu ggwanga lyaffe yeeyongedde. There are forces within the forces. Okay? Mubino ebitongole ebikuuma ddembe mulimu abantu ababyoperatingiramu nga bakola ebyabwe bye baagala oba nga bagendera ku biragiro nti within the security organs there are organs within the security organs oli abagamba nti mugende munkolere kino ne bagenda ne bakola kye baagala mugende muwambe gundi ne bagenda ne bawamba nga basigadde tebabimanyi nako. That is how dirty and ugly our security forces are in my country, Uganda. Nti wesanganga abawamba Tabs chi group kirala nnyo nyana oba SFC forces within the forces. Who was here during the Tumukunde and Kaihura period? Do y'all remember? Ngabona bachali ba maje. Do y'all remember? This is what is happening to date. Teba chaina katiba ya denakamu. Toje chaina na katiba kugamba ntika bano katubawe katiba no. Why? Bakiriza abakulembeze baabwe okubalekawo nga tebalinamu katiba. Speaking of which, kakati gwe Munyagwa, why would you celebrate Tabs being abducted? Kwegamba Munyagwa ogenza okulabanga ebizibu byo like bw'obala ebizibu byo byonna mu ggwanga lineno, especially politically. Ogenda okulabanga Tabs bwe buzibu. Really? You a political failure like yourself, Munyagwa. You. Yo! Bana yo okulaba okuwangala kuno nga kutulabisiza ebintu Munyagwa. Ekikigwe. Jukira nyine Tabs ono nga munnamawulire owa kibiina kya NUP oba oyinza okugamba nti munnamawulire wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yawambibwa juzi wano yaggyibwa ku kitebe kya National Unity Platform. Kali kawungeezi awo bambi n'abuzibwawo naye nga twali tukyali awo tulaba Ngozi apostinze who is Tabs n'agamba tebamuyina era tavangayo kubanga agamba nti oba ali wano oba tumuyina mu basement. Ono kyavuddeko agamba nti awono kikuleetera okuyiga nti security waffe waneeno mu ggwanga eriko akabuuza ebibuuzo bingi naye nga ansa ntini nti okukwatagana okugamba nti ono agambe nti waliwo ekiwayi nti kya generali waba aduumidde awo ndowooza bakutwala direct ne bakutwalira ye n'alyoka akutwala gy'akusomeseza Olunyankole n'Oluswayiri. Awo ndowooza ekyo kiwayi kirala naye aba akimanyiiko. Waliwo ebiwayi ebirala ebikola nabyo nga bano tebabitegedde bantu bange. Awo wasinzidde ate era n'ayisaamu omukulu Munyagwa eggaali. Jjukira Munyagwa ono yavaayo n'acelebratinga nnyo nga bawambye Tabs. Bwamubuulize n'amugamba nti abaffe kati nno baamubuzaawo ebizibu byo ne biggwa oba watereera. Awo tuvuddewo. Muzeeyi Magala naye tebamuli bulungi. Alina ebigambo juzi bye yayogera ku Ssaabasajja. Wuliriza ono. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gwe mutagingire kino kimuzeeyi Magala. Gwe Magala. Dogoberamu. Bw'oba ng'oyagala kufa nga tolwadde ageza oyogere ku mubaka. Dogo ffe twateeka ebyo ebikozesebwa byonna twabiziika naye tujja biziikula ku lulu. Tujja kuwa surprise visit. Tejja kuleka nga oli kyekimu. Bwe yasama byoyasama byonna awo nga muli mu katiika mmwe naye mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mujje mbiboozi byo. Tujja kunakuwaza abantu bwe kyoba omanyi ekyo. Tujja banakuwaza. Mugereko ekigambo kimu. Kigambo eki?
surprise visit. Ojja giraba. Ozibu tojja gitegeera. Bombo class. Tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Omwana mulenzi Shakib yabadde n'ekikonde wali e Kenya naye munnange yameze Munnakenya ako n'Abannayuganda ne bawaga era ono avuddeyo n'amugamba nti weebale kuba omusajja oyo kubanga nti yakuvuluze nnyo naye olumaze ate n'amuwa advice nti yandibadde yeesonyiwa ebikonde kubanga kyali. Shakib, congratulations. Akasajja ko kasoose ne katumanyira nnyo naye kakwewagirako ne kaleegalega olufuba ne kaleega obupale kalinga na kasiyazi walose ne okafuntwa naye Shakib ebikonde bya Uganda tebirina future. Ebikonde bya Uganda tebirina future. Okuleka kukuba n'ogongobala bajja kukuba ogongobala oluba omenyeke nako zikukyuke. Ebikonde bya Uganda tebirina future. Okyali mwana akyanyuma ko atonna gongobala bikonde bajja kukuba ngumera niko kuzimba obumonde rabenze da kuba ebikonde bamala bubi. Kola business oberenga abavubuka bana bali mu town abagagga bavubuka bali ku amu abo bayina obuwumbi bw'ensimbi bato. Ebikonde bya Uganda tebirina future. Tulina wano omwana killing machine bayani oyo omwana singa atali ku international basinga bamugwana da Uganda singa amutunda na dda. Abanga tuvuddewo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Nze wendi munnange mpola mpola nja kubanga byonna byonna mbikuwa tugende ku nsonga za mirembe beddings n'ensambya. Abamu bagambye nti abakyala abaliyo mulabire ku mirembe mbere byabatuuseeko. Abaana ab'obuwala abali ku kyeyo mubantambuliza akatambi kano kabatuukeko. Nammwe abali wano nga mukozeemu kasente bwe mutayigira ku nsobi za mirembe ekijja ewammwe si muntu. Oli ku kyeyo olina omusajja wano yakukwana oba wamulekawo bw'okola essente bwakuzimbira enju yagula ettaka n'ayongerako n'erinnya lye naye nga talinaako contribution olw'okuba omukwano gwakusiba amaaso. Tokimanyi nti enkya musobola okukeera nga temuzigatta. Naye okimanyi nti ebyo byonna byalinako amannya ge wadde gwe yamuwa ssente ezo bibye. Kadamu okimanyi nti oli ku kyeyo naye oyo gw'ozisindikira ssente n'agula seminti n'asasula abakozi n'agula omusenyu lisiiti eziri mannya ge ennyumba eyo yiye siiyo. Kati tuyigire ku nsobi za mirembe ze yakolera mu mukwano tweyambe okutereeza ebyo ebigenda okutufuukira akalippo nga guweddewo. Njogera n'abali ku kyeyo kubanga muyita mu bingi. Essaawa yonna simaati waya agenda kutuula muntu oyo. Obusente obusonze obuweereza omuntu akugulira ettaka. Omanyi nti aguze yenna nnyini. Nange tubadde tukyali awo Shira Price agudde mu mbi. Yagenze n'akola akatambi n'atamanya nti abaana bakoowu abaana bakuno bakoowu. Waliwo tikitoka alina video gye yakoledde omukulu CDF General Muhoozi aliira ku nsiko buli lunaku mbagamba mwepime temuwulira bwe mbagamba mwepime temuwulira buli omu amanye waagwa temuwulira. Yagenze n'akola video. Shira Price ife tetulya wa Muhoozi ife tuli baana bannayuganda abeekolera ne tweriisa. Ife tetubangako buwa bwa Muhoozi bwakubira entoli n'asiiya ne bumuvaako emabega nga mmwe olw'okubanga mwagala ebyobwereere n'okuweebwa. Ife twetuuyanira tetwagala kuweebwa. Igwe oli mugwira nga Muhoozi oli mu Tanzania Muhoozi Munyarwanda naye twabasembeza mukyo nti tetuyina mpisa mbi. Naye ate ekisinga okuluma mugwira yayagala okulowoozesa mugwira munne nti wa kitalo nnyo ku bannansi. Si bwe kiri. Ife Uganda omuntu omubi tumwogerako tetubikkiriza.
kakati mwekyo maama nyongera okujjukiza nti akatengo ke mwateeka mu bajjajjaffe ife abazzukulu katuvaamu tetukalina. Muhoozi katonda gy'oli naye ate si katonda gye tuli, lwansonga Muhoozi muntu enkeera afa, amateeka ge gakozesa ne gavaawo, n'obutafa lugenda kukyagazikire. Inaawe bwotyo kakati we tuba twakuwa obubudamu ne black man, tulia mama, hatutaki maneno zako tena na hatutaki kujua ulitoka wapi, uliingia vipi Uganda. Hapana. Sasa mama, nyamaza, ofunge hiyo mdomo yako. Woba tulina mawulire ga kwogerako osobola okwogera ku nswera, naye twesonyiwe. Zino ensonga z'abaana bannayuganda abannansi baagala okukyusa ensi yaabwe. Banataka Uganda ekuwe kama Amerika, banataka Uganda ekuwe kama Dubai, banataka Uganda badilishe kuwe kama London. Sawa mama, nyamaza. Abaana basabula tebalina bigambo biwooma naye nga byonna bigenda mu maaso nnaku lwaleero. Abamu bannakibiina kya NUP bakyaliddeko aba political prisoners abali mu makomera, era nga begasse n'aba famire n'eŋŋanda ne bakyekingako ku baana abo. Olunaku olwaleero tuzze ekitadya okukyalira muganda sekitoleko Machete Yasin ne banne abalala bangi bali 9 abakwatibwa. Bannaffe bano bateekebwa mu kkooti y'amagye munnange nga tebalina misango. Ebbanga ligenze. Mama Machete ono abadde avaayo buli lukya ng'abanja mutabani we n'abakulembeze baffe mu kibiina ne gavumenti ya Mwami Museveni lwaki totta abaana b'abantu bangi mutuula ewaka ne mulya n'abaana bammwe emmere. Mama Machete naye yeegomba okutuula ne mutabani we. Mama wa Matovu yeegomba, mama wa Kato Umaru. Ene ensonga nja kusaba bannabyabufuzi ababaka wa palamenti ku nsonga eno tusirisa abasinga. Bano abaana banoonyeza mu akalulu. Right now waliwo ekiteeka ekigenda mu palamenti okulaba nti kkooti y'amagye bagiteekawo. Bwe bateekawo etteeka lino liba ligenda kusiba bannaffe libateeke mu nkomyo. Tukozesa akaseera kano tubanje bannaffe abali mu makomera. Gwe MP ng'otandise okutimba ebipande, gwe kansala naffe ffenna abagenda mu kalulu tusooke tubaalirize ensonga y'abasibe bannaffe bateebwe. Wa Mama Machete ebigambo ba Machete bye batugambye olwaleero bakatobi batugambye bakalanzi balaba ebigenda mu maaso. Waliwo omubaka omu w'Emityana Joyce Baagala ababaka baamulaba ne bamubuuza Medicine kwe yamubuuza NUP abasibe baayo bali bameka nga tabamanyi muwendo. Fenatu nga bikwanga tebamukwatako. Bannange tubanje bannaffe ba Machete batutumye okubasaba. Machete yakola ogugwe n'atukana okuzira emmere nga musibe. Tetulina kye tumubanja Mama Machete, tulina kye tumubanja. Tukubirize abalina okuta abaana abo babate. Naawe gwalina okukola bannaddiini, abakulembeze b'eddiini, abakulembeze b'ennono, tuyimuse eddoboozi tulabe nga bannaffe babata. Bati basinzidde ne baba nga bakoowoola at least ku bakulembeze ab'amadiini ab'ennono bonna baveeyo bagatte ku ddoboozi nti oba oliyaawo abaana bano bayinza okuteebwa. Kyamazima kiri nti abaana bano bamazeeyo ebbanga ddene. Ba Bobby Yanga ebbanga lyekulungudde, bano baba Yasin Machete ebbanga lyekulungudde. So kyevulaba bavuddeyo ne bagamba nti oba oliyaawo singa bakangula ku ddoboozi wandibaawo kiyinza okukyuka. Oli mulabi mulungi omulabi wa NCK TV. Abo boliyo nga tuna subscribinga munange kekati subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde kyokka nga tukomawo nabyo tuvaawo.